Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nze nzize na busungu leero. Waliwo eyanvuma ku posti eri gye napostinga Azam cleaning. Busaba kino wekyekoza biki. Waliwo eyogera mbu yo okusimanya okuwasa Kadaama simanya akola ki. Oyagala kuwasa ki? Ega kuwasa mbwa oba yagagenda onoonye abali ku street eyo mu Uganda tumbaavu. Temumanyi nti nno wano twetisse buvunaanyizibwa bamwe mu abasajja ddala mu abatuvumira mu group mu Kadaama. You know that I'm carrying up your responsibility. Enamba esinga obungi here in Dubai maids, we are single mothers. Twetisse obuvunaanyizibwa bwamwe kati agamba mbu nani yakutumayo okuzaala abaana biki. Oyagala kusazaawo nteekateeka za Allah. Kuruhani egamba la hawla wala quwwata illa billah. Teri alina buyinza, teri alina maanyi okuleka oyo Allah. Allah waba asazeewo akuwadde abaana, akuwadde ggwe ne bbaawo. Ate gwe bw'osalawo okudduka obuvunaanyizibwa naye nsalawo nzije neetikke obuvunaanyizibwa bwe. Mukama yatuwa obuvunaanyizibwa ffe babiri. Nkolerera abaana mpeerera. Ojja osese nange no Kadaama biki kirabe kyekoza biki. Kankubuulire mu abasajja b'e Uganda nebyokwogera simanyi. Mwe mutuvuma bakadaama biki tusinga bangi. Nze kankubuulire tuli basingo mothers. Mwagala tubasuulire baana abasuulawo abaana be babagenda ku street ne beetunda. Naye oli waba asazeewo omusuulidde abaana babiri abawadde mukwano gw'abakuumi oba maama w'abakuumi oba sengaawe ajja akolerera abaana gwe noddawo mukuvuma tumbaavu. Okuwasa Kadaama mulowooza munaawasa ki? Mujja tuwasa ate mujja tuwa second chance. We are having a second chance to get a man who's worth more than you. Tuli eno tubonaabona tubukolerera twetikka buvunaanyizibwa bwonna. Mulowooza tufunako mmeka kuze tukoma? Baana zigenda mu baana bamwe be mwatuzaalamu ne bidduka obuvunaanyizibwa. Buzibu ki obuli Kadaama muwasa?